Mu nsi muno mulimu engeri nnyingi abantu mwe bayita okutuusa obubaka obw'enjawulo eri abalala omuli okwogera, okwogeza obubonero awamu n'okuwandiika ebitabo nga bekenneenya ebyafaayo ebiriwo n'ebyo ebiribaawo. Wano Omulabirizi eyawumula Bishop Zac Niringiye w'aviiriddeyo n'awandiika ekitabo ng'ayogerako eri abakkiriza ne banna byabufuzi bonna mu ddoboozi limu. The same thing. I mean, if you have conversations with archbishops in the Museveni period, there is a discussion in Archbishop Oromi has written a very small autobiography, you know, as to he justifies his constant engagement, personal relationship with President Museveni, and he argues this is good for not just me but for the church. Mu kitabo kye kino ky'atuumye The Church in the World, Bishop Niringiye agamba nti teri muntu asobola kwawula kkanisa ku bukulembeze oba ku nfuga y'ekitundu ekimu eky'abantu newankubadde banna byabufuzi bagezaako nnyo okukikola. Bishop Zac annyonnyola nti ekkanisa kitundu ekitasobola kwekutula ku ngeri abantu baayo gye bakulemberwamu era bakabona ba Katonda balina obuvunaanyizibwa okulaba ng'abantu bakulemberwa mu ngeri entuufu era esaanidde. Mbeera eriwo kati ng'olaba obuuza ekibuuzo nti ffe ng'abakulu b'ekkanisa bye tukola nga olaba obubbi buyitiridde, olaba bwana yakyemalira buyitiridde, obuuza nti archbishop oba bishop ani bw'aba ng'ayogera aba ayogera nga akiviira kukkiriza ku njiri Yesu ng'ayamutegeezeza nti okole bw'oti oba naye kyaliko survival. Niringiye nga yeesigamye ku kitabo kino agamba okuva edda n'edda ekkanisa teyawukananga na byabufuzi y'ensonga lwaki omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni akozesa nnyo ekkanisa okutuukiriza ebiruubirirwa bye ng'omuntu. Kikulaga nti President Museveni yakozesa bannaddiini baamuwa ebifo yasula nabo, amakanisa n'ekkiriziya baabikozesa nga rebel grounds. N'olwekyo President Museveni akimanyi lwaki lwakuba olaba President Museveni ayina abakadde oba mwibayita ki abaawule nga balina abasasolodooti bali mu gavumenti. Bw'oba omusasolodooti oba bishop bw'abanga amwebaza tagamba nti separate politics, naye bw'aba abeera critical bwebityo. Wabula agasseeko nti ebikolwa ebyekko mu kitongole ekikuumaddembe kya poliisi biva ku nsonga nti abali mu kitongole ekyo tebalina kukkiriza ko n'okutendekebwa okumala okuweereza abantu. Bishop agamba